ebyo byennyini abatabuliki bye bakola nobo bagamba nti bannange ntya Katonda, omutabuliki agamba totya Katonda. Bo be balina minzaani ezipima, bo be basekuritale ba Katonda ab'enkalakkalira, baawukana ku bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Hadith Usama, ye Usama agamba nti Nabbi yagamba nti omuntu yenna atta omuntu olw'embeera eyo bwetyo ejjana teri. So n'olwekyo bakadde bange abalungi, ahadithi nnyingi kansembya hadithi eno kweri ensonga ngimalirize. Mu Sahihu Bukhari, Sahih Muslim, omujalladi ogusooka oba ekitabo ekisooka oba omukka ogusooka oba volume esooka peegi ya 68 hadithi ya 181 Kitab al-Iman babu tahrimi qatl al-kafir ba'da an qala la ilaha illa Allah. Na mulyango mulamba guli mu bitabu bya Busiraamu nga Nabbi yagaana okutta omukafiri bw'ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah. Wallahi yagaana. Nabbi yagamba, Anas bin Malik bw'atugamba nga Nabbi yagamba nti umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha wa sallaw salatana, kasamu balabanga basala eswala ttaano wastakbalu ne boolekera ekibula. Akati kangaziyemu na kano abatabuliki mubadde mutuwaayiriza mutetusaala swala ttaano, mbadde mbasaba mujje mutusaaze, kale mujje mutusaaze ezo swala zammwe enfu, mujje mutusaaze mulaba tetusaala swala ttaano. Omushiya asaala swala ttaano, waliwo ne swala omushiya zaasaala za sunna gwe zotasobola, teri mutabulika azisobola abadan, taliyo. Abasajja tebali ku Busiraamu abo, ate muswadde ate mukyaswala, atusaba Allah abaswaze nabalanga dda. Mungu agenda kubabonereza n'abaana bammwe mpaka yaumul qiyama. Atusaba Allah dua zonna ze musaba eno mbu Allahumma ishghul adh-dhalimin. Katonda dua ze zonna buli kye musabanga kibi nga mukisabira Basiraamu abali ku nkola ya Namaddala, wallahi tusaba Allah abibaddiza, ate bigenda kubaddira. Nkyogedde olwaleero ne bwe ndiba nfudde obutami buno muli buzza. Abatabuliki buli kyonna ekikola kye mukoze nga kibi mu nsi muno ne mukosa abaddu ba Mukama Katonda ne mubawaayiriza ne mukola buli fujjo, byonna Allah agenda bibaddiza mpaka mu baana bammwe n'abazzukulu. Nsaba Allah kuba Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Nabbi Muhammad bibakwate. Katonda mmwe nnyini baba afuula bize mwekole buli kikolwa nga kibi mu nsi muno, mmwe nnyini ate kigenda bakwata insha Allah. Wastakbalu, Nabbi yagamba abantu boolekedde mu kibula, mbulira bwe mugenda e Makka abashiya babba batunula walala, n'agamba nti wadhabahu dhabihatana faqad hurimat alayna dima'uhum, abo omusaayi gwabwe guli haramu gye tuli, tetukkirizibwa kubeera nga tubakosa. Naye mugende mutunuulire history wa Muhammad bin Abdul Wahhab, abashiya be yatirimbula, nabba abakazi ne batrepinga abakazi ne babba emaali, obugagga bwonna abatabuliki bwe bayina mu nsi, wallahi maali y'abashiya zonna babba nzibe, kuba bakama baabwe baali babbi nga baleeta bifatuwa ebifu, nabagamba banyazi babbi kuvaddeyo gundi nsunna yaabwe bakama baabwe. Era nga wano mu Uganda nabagamba nti babbi ba mizikiti banyazi. Kati omuntu abbye ennyumba ya Katonda gwe mumbwire emizikiti abatabuliki gye bazimbi wano nga gyabo, mubaleetereza mpola mpola mubaze kusomesa darasa, oluvaamu ng'omuzikiti bagubba. Babbye alidina, simanya namasuba, simanya katangawuzi, simanya wa. Mwe ba ahli sunna wal jamaa abatuufu temwesembereza basajja abo bayina gundi yaabwe, era bwe mulaba bakama baabwe nti babba wali Palestine, emize gye nnyo gye bayina, bagoberera ku sunna y'abakama baabwe.
ate kasaba okuwamba bati wallahi okubajjako kye bakubbye omusayi gumala kuyiika. Naye obusiraamu tebukkiriza kunyaga, obusiraamu tebukkiriza bubbi, obusiraamu tebukkiriza kuwamba. Bo bennyini be babikola. Mugende mutunuulire fataawa za Muhammad ibn Abdul Wahhab kamba wekemu mu Kashfu Ashubuhat peji ya 508 Darul Qalam Beirut, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, omujalladi ogusooka oba volume y'omukaaga, volume ya mukaaga, peji ya 115 ne risalatu Kashfu Shubuhat. Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba ebigambo bino fatuwaze mutunuulire mwabagamba nti muli basunni abawahabi. Yagamba nti singa nga ebigambo bino abijja ku Ibn Taymiyyah saabavumi w'ensi eno, yagamba nti singa mulaba bano ba ahli sunna n'abafaananako banga bo abashiya abasuufi ba ahli sunna wal jamaa amakulu, abantu abagala Allah waabwe ne nabbi waabwe ne basuuta nabbi waabwe ne bakusoma obulaadi bwabwe, tebabaagalirako ddala bwe babategeeza bannabbidaa n'abashiriku n'abakafiiri. Yagamba nti wa inna qasdahum almalaika wal anbiya wal awliya, nga kyategeeza kibategeeza bano Ibn Taymiyyah n'omwana we Muhammad ibn Abdul Wahhab n'abagoberezi baabwe, tisinga bulaba abasajja abo nga bakola tawassulu ku zimalayika ne ku bannabbi n'emikwano gya Allah tabaraka wa taala, nga bagamba nti bano be babasembeza eri Katonda. Yagamba nti ahalla dimaahum wa amwalahum, abo omusaayi gwabwe guli halali, mugende mubatimbule ne mali yaabwe muginyage. Ebyo Muhammad ibn Abdul Wahhab bye yakola mu Iraka, babbe mali y'abashiya ne bakwata abaana abawala ne babazaalamu n'abaana ne babba buli kimu. Obugagga abatabuliiki bwe balina mu nsi ne bolaba nga bafuna ssente okuva ebweru, simanya kuzimba bintu zonna ssente za haramu, maziga g'abantu, enkola yaabwe okuva ku bakama baabwe, ebiri mu bitabo byabwe. Kati ogamba otya fataawa nnyingi nga baagala okutta buli omu atabagoberedde, agana okutema empala okukuza ekirevu. Nnyina gwe nalabye n'agamba nti oli na bw'ayambala ekkanzu nga teri wano, amakulu kasiteeyisa wano n'egenda eno, aba akweyesezza essola ye tekkirizibwa. La ilaha illallah. Nze sibeewuunya ekyo kankibagambe wano, seewuunya mutabuliiki obutayagala bashiya, kubanga omushiya agobere ekisookera ddala Katonda we Allah. Abantu bonna Katonda gwe basinza omushiya gwasinza. Omushiya agoberera Nabbi Muhammad mu butuufu bw'okumugoberera. Omushiya agoberera sunna za Nabbi n'ez'abazzukulu ba Nabbi Muhammad ba Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalamu. Okuva edda nedda entalo ezaaliwo ez'amayumba ba Banu Umayya ne ba Banu Hashim, kubanga ezo entalo gye zaava okutuuka wano olwaleero, bashiya basunni bawahabi, ate buno obwahabi bwakajja Bangereza bano babutaddewo n'Abayisirayiri be babitaddewo ebyo bakabiteekawo juzi bakamala emyaka emeka, bakajja babaana bato ne bannaabwe. Kasita owulira eddiini yonna ng'erimu revivalism ng'erimu simanya mujaddidu tajdid, mutuze kukyusa, okyusiza ku myaka 8 nga Nabbi amaze okufa. Ibn Taymiyyah bamuyita mujaddidu kubanga Ibn Taymiyyah ajja mu nsi muno nga Nabbi yakamala emyaka 8 mu ntaana. Tunuulira kuruuni zonna eziyitaawo ezizze 8, Ibn Taymiyyah ng'alaga nti okutandikira ku Nabbi Muhammad mpaka ye wazaalibwa
abo bonna babadde ku busiraamu bufu ye aleese revivalism kutuusa mu kye yali ategeeza mwe temwakitegeera